bali na baloya baabwe be bawa instruction abalukwaga ndi company advocates ojukirako okujja waliwo ne lawyer mchala Malende wamulabanga naye bo bagamba nti ono loyo ono eyabajjayo okwambala ku byobwa lawyer kwolwo olunaku atomanyi omusibe ng'onoomuwolereza akuwa instruction nagamba nkuwadde ebiragiro jangu ompolereza ne yatuuka ku bench obawolereza nga nabo beewuunya bamulaba kwolwo era navaayo monitor newspaper newandiika nti Oweekitiibwa Mpuuga yatudde ne gavumenti ne bateesa nsonga za Honorable Segirinya z'okuta abasibe nze omu ku bantu abaagamba tekibangawo tebasobola kuba nti bateesezza bwe nakyogera twali ku TVM ne Bwanika ne ngamba abagamba nti nno Mpuuga yateesezza nti naffe abe-NUP twateesezza balimba basala mugambo Bwanika yanvuma ebigambo mu bukambwe nannangira buli kintu kyonna mu nsi muno nempandiikira mwami Mpuuga ng'omukulembeze waffe mu palamenti nga Bwanikaga nti naawe wennyini namboze Mpuuga yakutwala ne muteesa ne speaker akujjanja bene ngamba ate twatula tutya tuteese nga ndi ku kitanda era omukulu n'aganoga ati ngenda kuba owulidde nkujjira ne mpandiikira mwami Mpuuga ne mugamba munnange omukulu Bwanika byanjogerako nga bisusse omanyi bwe yanziramu tonyingiza mu katemba wammwe tonyingiza muki ulira tonyingiza mu katemba wammwe naye nga nze nga nali muwolereza nti tannateesa n'abantu abo nga Bwanika bwalumiriza nti wabaddewo okuteesa nekubira enduulu ewono gwe ndifendinga tiwamma tonnateesaako na gavumenti naye ono bwe namugambyeko nga tuli ku mukutu gwa rediyo ogumu nti temunnateesa yanvumye bino yanzira mutonyingiza muki nensirika kuba nalaba nti mpaabidde omuganzi muki mukizikiza okuwabira oba okotokedde bwerere ngaawabira omuganzi mukizikiza naye mwami Mpuuga n'agamba abamonita nti ebigambo ebyo bwe mutabimenyawo mbatwala mu mbuga zaki ne beetonda abamonita ne badduka ne beetonda omugenzi Segirinya bw'afudde wano Mpuuga n'omumwa gwe n'agamba nti mulina kye mwakolawo mwemba Kyagulanyi nga nze nateesa ne gavumenti okutabano kaakati olwaleero bw'agamba nti era agenda kuwaaba ngamba nti oba agenda kuwaaba mu nkola y'emu nga gye yawaabiramu monita tugenze mu deep politics gw'olowooza lwaki Muhoozi aba yeewaana mbu ye asobola okukima Kyagulanyi awo ku NUP oba Magere easily wayagalidde lwaki olina okwewaanira ku Kyagulanyi ng'ate okimanyi bulungi Kyagulanyi talina wadde kapisito gw'oli CDF okulembera amagye ga Uganda ennamba amagye g'eggwanga kyokka amaanyi go ng'olina galaga muntu atalina wadde akapisito akwata microphone olowooza kivako ki teriyo w'amaanyi ayagala kulaga maanyi eva abeera munafu ekyo kitegeere taatawo ali mu kusiba aba NRM akatambaala abaali buuse nga balaba ebigenda mu maaso ne banoonya alternative taatawo olowooza tetumanyi bubadi bwakola mbwakutte ejjambi yatema kitooke wuuyo ku nnaanansi wuuyo atulaga simanyi akola biki ali mu kugumya banne abaalirowoozezza ku alternative kubanga teriiyo ayagala kuwunzika bubi wabula mwe musigala mubagumya nti empunzika ekyali nnungi ng'ate mukimanyidde ddala nti mbi lwaki CDF asobola n'olagira poliisi asobola n'olagira amagye SFC lwaki oyimirira kunzi n'oyogerera kunzi ensi yonna ng'eraba nti oyo Bobi nsobola omujja waawo kitegeeza omanyi obuzito Kyagulanyi bw'ayinaawo obumanyi bulungi kitegeeza muwulira obuzito Kyagulanyi bw'abatuusizzaako awo
ekyo nkikubuulira ffe twasoma tumanyi psychology tutandika obipimapima nti kiki ekikwasa Eddie Mutwe okumukuba okumutuusa ku ekyo okutuleetera ne vidiyo nti wuuno mukubye Eddie Mutwe atalina mundu senga Kyagulanyi ewuwe waliwo zitanka waliwo sniper rifle waliwo zi machine gun then wali ewanye nti ezo machine gun zonna eziriwo nze nsobola omujjawo naye bw'obanga Kyagulanyi ayina microphone nga CDF akulira amagye geggwanga ng'ekyo ky'olina okwewaanya okwewaana nti kyekyamaanyi ky'osobola okukola muganda bwange oba munafu nnyo ye lwaki oba olina okubitugamba ow'amaanyi talaga maanyi ow'amaanyi akola bukozi by'amaanyi eby'amaanyi ejje ery'amaanyi amaanyi gaalyo galaga kukukuba Eddie Mutwe obwo buba bunafu ffe tuba tubiraba ne tubipimapima we tuba tuusizza mulabawo obunkenke bwe muliko leka nkubuulire ono mwamuleeta eno azanye paati z'okwefuula omutamiivu naye nga ye only alternative gye muyina kukola bya kisiru awo we tuba tuusizza mutusindiikiriza okututeeka mu mbeera y'okumenya amateeka ne tugaana nga bwe tutambulira amateeka tubakuba bukubi yensonga lwaki tusigala tugamba abantu baffe nti musooke mukakkane buli kimu kiyina tayimu yakyo obudde bwakyo nti bo bwe bamala otusindiikiriza okuva mu mateeka bo nga bagaddamu nga batandika okutambulizaako propaganda lwaki gwe tonnalaba bonkenke basajja abo bwe baliko era bano abawagira abali mu kigavumenti bandiwulira ffe twabakazaako lyabandiwulira bali eyo bawaga Museveni naye abitunula eyo n'agamba oba bino bisiru bino bisiru omusajja atambula nga kangalu kwosibidde future yo ono anywa n'agangayira future yawo wogituuzizza gwe then obaaki naba nnono